Kasuku nga avumidde motoka. Obanyi Bruno Maktumu. Yenyabo. Kati nze Bruno mwadde obukadde 10. Bruno. Mami kasuka kubira akayimba. Ekyo si kizibu, ekya motoka si kizibu. Buli lwakola YouTube nze gwatandikirako omusajja paso nefuuka paso. Kasuku nkoyo okunyimbirira. Kakurope wa mama. Ekyo si kizibu. Ekyo mugambe si kizibu Kasuku. Kasuku ndowooza owulidde tuyina bamama bafe abagagga mami ebyo abimaze. Ekyo ekyamotoka kya ddakiika budakiika tokitya. Tweyanziza nnyo mami, tweyanziza nnyo mami, tweyanze. Nze nkwebaza weebale kwetandika ekyamotoka kyo si kizibu. Naye weebale kwetandika ng'omuntu. Weebale nnyo kumpagira mami, weebale empologoma gyeyanziza nnyo. Abatamanyi empologoma erimu doole ebyo mami ampadde doole ebyo. Bina mu nfu. Biringa bitaano. Abantu weebale kwagala. Buna abantu bakwagala bosi maina kumanya mami abantu bakwagadde bambi abakwadde obulango tubasaba bakusaasira olwairo obeere ku kyakusanyusa abantu ojja kulanga enkya ali mama wuno ayagala kubuuzaako ebintu by'okwogera okulanga abantu musooke musanyusa abantu Banaye bakama bafe muwulidde ngenda bakolera enkya. Ngenda kasana batadeko video banaye mwenna bali ku live mujja kudayo ku page yange mukebere buli gwe nalanze mu mutaginge. Yes, musooke musanyusa abantu bannange abantu abaagadde. Banaye abantu bebasinga ali muzungu dozo ide mama afe. Ne banaye message abantu balese bawereza nyingi njagala baleetera abayimbi bange. DJ wange yabalinze dda ibanange sibayina ko mulete DJ akube musanyuko lwa ati mama bana abantu bawereza message nyingi oloza DJ mulaba bane muweze mitwale 3 jijo mami okimanyi tulina abantu mitwale 3 halalala omache kitegeeza gwe bandange muita abantu muita DJ asanyusa abantu abakumye wano Kati kyatugenda okukola bana DJ wange ali wa commenting nga DJ Trizi kyenjagala bagamba nti tulina okusoma abantu batuwadde ssente ze nze simanyi balayivu okudde kuba okyaliko naye kwendisa nze mukulu muwaddeyo $200 tweyanze wa $200 baganda bange sente muleme kuzogera nga temuziteekako sente muziteekako oyani bakuyitani Ali ndoza office omanyiwe yosozi nchimake ncha kumacha bakuyitani KHM International ngenda kujja sete jazi chimagojazi tuwasikuta atuwadde KHM International atuwadde $200 ku motoka ya Bruno ali wanje ali wanise atemba densava abantu abatuwa sente mugenda bawandiika nange kyembalenga Bruno afune peni n'olwo batwawandi nze ndi kuba wandiika wano naye